Wenpangalira wenfulira emirembe. Naye mbadde nga mbeerawo ne mukwano gwange omuwala. Ne lwakuba kati ayinako we yalaze tali. Naye okusinziira nga bwe ndabawo. Si kyekifo ekituufu ky'ogwanidde obbeeramu ng'oli nange. Neetaaga okufunayo ekifo ekirala we nsobola okukussa. Nange bwe nzija amazima. Ngatto ze ntisobola kulinnya mu mazzi bwe gati. Ontwala nve wano ewange we neemanyiridde. Anti kaakati rabayo. Kasita oba nga okkiriza nze. Kitegeeza buli kyonna kyonna ekyetaagisa nze ngenda okuba nga nkwasaganyizaako. Oyinza okufaananako nga boyfriend wange nalina ggwe. Yalinga alaga nti anjagala nnyo nga nange mwagala. Naye nga akasente ke mu nsawo tekavaamu mulimu gamba. Ojja kuntwala ewantu nga ne bwondeka osobola sasula nze kalenti. Lwaki lyondeka wano we neemanyiridde. Kale wulira. Kati ggwe bwe nkuwulira ng'oyogera bw'otyo kitegeeza bye nkugambye tobitegedde. Buli kyonna kitange kyalina. Already kasita oba ng'oli mukazi wange kigenda kuba kikyo. Kubanga buli kimu wali kyaggwa dda. Nze ndi planning kid. Wanjisebo. Ekyo kitange yakimala. Mzee Katongole gweyogerako buli kaseera taata sente za taata. Yazaala ggwe wekka. Ebyo biveeko. Ate n'abandi nemesezza. Mazima tibaliwo bagenda kukola kati buli kyonna ekiriwo neeyagala bweyagaza. Bwejjamu olwo lubeera mbwe simanya ate saagala basajja kati manya nze ndiwo. Nze gw'oba okkiriza ogenda kuba obulamu buteredde. Obusika bwa kitange bwonna bwange. Ekyo ky'oba omanya. Kati taata obeerawo naye yekka nga muli babiri mwekkewaaka olyoka oyogere bw'otyo ennyo ku ssente ze. Kati ebyokube omugagga tabeera omu. Omugagga aba n'empeekera. Ekyo ky'oba omanya nti kati waliwo olwedde abaliwo. Naye nze ensonga era nze njogera. Byonna by'oyogedde mbiwuliriza naye sisobola malaga kwesiga mangu bwe ntyo. Temuli bangu mmwe oyinza okwewaana ennyo nga bw'oli omwana w'omugagga. Mu maaso awo ne binkaluubirira nze nga nze omuntu. Kati so amalaga kwesiga ngenda sigala nkwetegereza mpola. Kati oyagala kunneetegereza paka mu byenda. Steve. Kankomeyo mwana. Kale. Koma bulungi ewaka. Diane. Ate kati ongamba ky'obudde bundese. Soko gye kati linda kati. Ogenda kwanguwayo? Ngenda kwanguwayo sigenda kulaya. Badde njagala ondeteeko ku firimu. Steve ng'oyina ssente wazigyewo ezo zonna. Yogala si wamu na ssente. Mumanya ngiyizeeko obufimu bubiri at least. Naye nnoonyezaayoko ka love story akalungi then ne ka high school. Ku zino ssente? Nkomyawo balansi zange 13. Aba naye Steve gwe ne firimu kati singa mbadde nkusabye eza mmere tewandizimpadde. Naye eza firimu otoola. Sinaawe just era bufimu okimanyi bw'obumbeesabeesaawo nga ndi idol nga sina byenkola. Kuba mwana ne ku TV tokukyabeerako binyuma. Otambuza eno n'eri nga tekuli binyuma. Kati bufirimu obwo bulina okumbeesabeesaawo nga ndi idol nga sina kyendi mu kukola. Okitegeera. Naye balance asigalawo ye ngenda mutwala sigenda mukuwa. Balance alina okukomawo ewange ate abawo atya naawe. Sigenda mukuwa gwe ngenda n'odinnya mu booda. Naye kakasa nti ogenda washiba. Ngenda washiba okimanyi mukwano gwange. Saagala ogende wala nkumanyi oyinza okutuuka eyo n'ogenda ewakiyibula ate sibyagala. Steve ibula nga twayawukana dda. Saagala ate tuuke weekyusize. Omanyi abakazi nze mbamanyi. Omukazi omuntu omu gw'osanga ngadde eno n'omukyusa timing n'omuzza gy'ava. Sina kindi tomusalawo tomuba na program. Agwebera mugumo. Nze kyenkugambye kye ngenda okola ngenda washiba. Tulina bye tugenda okwogerako. Kati nakakasa nti ogenda washiba. Ate oyagala kakasa oti. Era ndabe namba gy'osembyeyo okkuba. Ngenda washiba kati esimu yange oba ogyagazaaki. Anti kandabe namba gy'osembyeyo okkuba oba yeeyo. Sigenda kuwa simu yange Steve ebyo bireke. Kati tokiraba ekitegeeza ogenda mu makubo malala. Oli mu kunnimba bulimbi nenga onnimba nti ogenda washiba. Nje ngenda kati olowooza nsobola okulimba olowooza nze nninga ggwe. Anti mpe essimu oba gwe tolimba lwaki okalubya ensonga leeta essimu kebere namba gy'osembyeyo okkuba. Sigenda gikuwa. Tomalya na budde ndeka ngende. Nenda ssebo. Steve ondeka. Totwala simu yange. Ssebo ojja gireeta lwaki kati oba ogikayanira.
siya ate simanyi password gyemmanyi ase ekyo naye toyinza mmala gagwira muntu wakamulaba n'okkiririzawo mbu kubagambye mwana wa mugagga. Ekyo nkitegedde naye nga nkukolera gwe sooka ondabe. Toli mubi osobola okunkolera Kasatu wa muyaaye. Asiri muyaaye era nange saagala obeere muyaaye. Onjagalirwa kubanga nkugambye nti muzeeyi wange mugagga akasente weekali buli kimu kigenda kubanga kiggwa mu bwangu. Okitegeera? Nina okwetegereza mpola mpola. Gulawo waneeno tuyingire onneetegereze era olabe empisa zange nakiki bwendi. Nedda ssebo okoma wano nze sikkiriza basajja yingira wange. Sisobola nakuyingiza nakakulaba amangu ago mbw ate nkugulira oyingire. Sisobola tukoma wano nenkusibula n'ogenda. Awange tebayingira nkwetegereza nti ate nkugulira oyingire. Kati ate onoofuna otya omukisa okunneetegereza nga tokkiriza kunsembeza wooli. Ebyokuyingira tubijjemu. Ewaka wabadde oyagala olabyewo? Bye. Kale bwe kiba nga kiri bwe kityo nkitegedde naye kati ndowooza mpa ennamba y'essimu kubanga kyemmanyi bwe tunaaba twogerayogera ojja mmala okkirize. Ekyo tekirina buzibu eky'ennamba y'essimu naye okuyingira ewange. Leeta essimu nkuteremu ennamba yange. Eno essimu gy'okwata? Yiyi essimu gye nkwata kubanga yendeetera ssente. Gw'omwana w'omugagga n'obeera ng'okwata kanaakakyokolo? No, eno ntambula naye obutambuzi. Ffe abalina ssente tetutambula na ssimu nnene. Eggwako mangu omuliro nze nkwata iPhone. Buli lwe ngikwatako mbeera ndi ku social media eyinza n'okunnemesa ebyokkola. Gw'omwana w'omugagga ne kale yadde ya bizinesi naye nga teriiko na kisaanikira ky'amabega. Gwe teekamu ennamba y'essimu ky'oba omanya ennamba y'enkulu okusinga akasaanikira. Sajja wattu kozi oli mwana wa mugagga. Muzeeyi Katongole. Yiyo. Naye erinnya tonnalimbuulira. Pulisira. Nteekeko ani? Pulisira. Kozi Pulisira baliwandiika batya? Tomanyi nawandiika linnya Pulisira ng'oli mwana wa mugagga tewasoma. Kozi ndijjukidde. Ikiwedde naye beera bulungi. Wakula bulungi naye beera bulungi. Naye banna naye kino kinnaguddeko. Kati essimu yange Steve ogyagaza ki? Ati nkakase sebo oli mukunfera kumbe no gwe. Ekitegeeza tonneesiga. Gwe bakwesiga gwe nawe lake nyinyi tosaa kwesiga. Naye Steve naye gwolowooza nze nninga gwakyusakyusa abakazi buli kiseera. Ndowooza olaba ono si wa booda era ogenda wa booda. Steve yuyu wa booda bulijjo gwenkozesa nvuga buli kaseera. Leka nawe ate okunfuula musiru siri musiru. Yeno wa booda yono oli gwaŋŋambye yalakwana gy'ogenda kati. Bannaye si gye ŋŋenda. Omuntu aba n'ababooda bangi abamutwala kati nkubidde owa booda gy'antwala. Oyo wa booda namubulookinga dda n'ennamba ye n'engijjamu mu ssimu yange. Kati ono wa booda ki oba nga si gy'oyo kuba wuulyo. Buli wembandago oyo wa booda yantwala so oli. Egonda obontunyoza nze ndi musiru sitegeera kale mpa essimu yange. Fuuse muyaaye kati. Nfuulinga. Mpa essimu yange ŋŋenda obudde bundese. Kati kye tugenda okukola yingira mu nnyumba sikyayagala ogende. Steve siina bye ŋŋenda yingira olwedde nateseza dda ne Shiba nga tugenda ku miiti. Kati nze n'akakasa ntya nti kati si yono wa booda ono gwe mmanyi n'akakasa ntya. Bannaye nkugambye si y'oyo wa booda. Oba oyagala kakasa kaŋŋende ewa Shiba buli dakiika 5 beera nga ng'onkubirako naye yennyini nja mukwoyogere naye. Kye ŋŋenda okukola ngenda kuba nkubipingako buli dakiika nga gwe gwakuba kuba nze sirinaako airtime. Nze wampadde airtime. Ojja kwewola. Shanga ani eyeewola mbu akubira gwe sobola kwewola. Ngenda kukozesa zino eno ezigenda ofika kuno. Sente zange naawe. Kati ky'oba okola kati gwe nteerako airtime ku yange. Ngenda teeka ku yange naye kaŋŋenda sigenda live. Tonimba. Naye nsanga ofumbye Steve sigenda kufa njala. Sigenda nze fumba ky'ogenda okukola ojja kujja ofune
container ogenda wayo wanamukosa kuwa akatogo. Naye Steve n'obutogo bwo buli kiseera akatogo bikomando. Naye onyumye. Wabale kusiima. Okakuze wa. Ale. AKASATTIRO Basatira